Ennaku z'omwezi musanvu olunaku olwaleero lw'elunaku mulindwa abasuubuzi lwe basuubira okutuuka eweri omukulembeze w'eggwanga Ekkololo era bonna beeteeseteese dda okulaba nti ensonga zonna zitandika olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero ebintu bingi nnyo ebigenda mu maaso mu nsi, ebintu bingi nnyo bye weetaaga okwetegereza naye bifunire wano ku pulogulaamu Omukeeze amakya ag'olunaku lw'ewuuma lukikayitwa Hamukiibi twazze dda okulaba nga tutambula amakya ag'olunaku olwaleero. Twawasuza otya? Bulungi ssebo wasudde ssebo mugyebaleko ssebo kale ogamba otya eyo sina nnyo bye ŋŋamba abeewo bagamba ki balungi nnyo era bakulaba alhamdulillah obwakedde bulungi nnyo omusana gwaka omusana gwe gye guli omulungi ogutali mubi yes Uganda bane naye ate abakugu embeera y'obudde Uganda n'enfuufu ompulidde nziremu Uganda n'enfuufu bannaye era yo kasitotoka wali woyingirira bwe papapapa era enfuufu yeeyo enfuufu simanyi kye tugenda gikolera naye bannaffe n'abatulinaanye wano abatulinaanye mutambuleeko omalo kikaye wiiki ewedde wiikisi bbiri sibadde Rwanda tebalina nfuufu eno eri wano mu bibuga mu tawuni mu ki ku nguudo enfuufu eri e Uganda erabika yatandikira wano neryoka esaasaana awalala enfuufu eri wano era enfuufu eri wano bweva wano omanyi kikaye okutambula kulungi ensi endala etuvuganya mu nfuufu bagiyita South Sudan kuba nakasanako okatusinza kibayita okutambula South Sudan yetuvuganya ne bannange enfuufu eri wano simanyi Uganda yalwala enfuufu tulina ebirwadde bingi mpota yogera ku basuubuzi abasuubuzi olunaku lwe bagenda bamukulembeze w'eggwanga Ekkololo gyagenda okubasinkana era bonna saawa zino bali mu keetegekero bali mu kugenda Kololo misinde nawulidde bayinza okuwera omutwalo mulambo gw'abasuubuzi bwe baŋŋambye twagala omutwalo wano era gujja kuwera nange naye nga basuubuzi bokka ninamu abasajja bange mubasuubuzi awo mulimu basuubuzi bokka oba basuubuzi bokka oba n'abalala abatali basuubuzi ne bambega mwebali obadde gaŋŋambye nti baboda kale n'ababoda mwebali waliyo ne bapolitician ababoda bane banyumira ekyambalo kya gwini nabalabye egamba ababoda nze boda boleeta emboozi yo nga tudde ku boda yo gyenyumiza ogimale kati noonyamu bigambo nze kye natandise kasita atandika emboozi nteeka wano nteeka awo bannaffe mutusaasire mutuleke temujja tuloopera bwire ababoda banyumya emboozi nanyumya emboozi enkya n'omulanga ayambadde ekyambalo kya green oga ono yabadde abinsika bali musomesa mwoyo gwa mwifriisi kati wa boda onyumya otya wifriisi kyogamba gye babadde tebalina kibatanyumya babadde mu kusoma mwoyo gwa ggwanga omalo kikaye tekekwana abasajja ababodaboda amasimu nga tewano mbuuze nti ababodaboda kiki kye batamanyi obula kyo kyekiriyo olaba akulaba ng'ovuga emmotoka laba omuyiko ono bamalina okugaba pamiti bannange akuyitako n'okola ensobi eki n'agamba laba falo ono wayigirawo emmotoka neffe tetubabuuza gye bayigira boda buli kaseera biggwo buli kaseera kutomera naye bambi ababoda balina ebiboozi obeera wakatuula bwoti n'akutandikirawo be batandise n'okwambala ekyambalo kya green nze nali nasirika omali kikayi baga nti ababoda abo batambuza ssebe eŋŋambo neŋŋanja abyabulimba weekend bayambadde ekyambalo kya green yavuddeyo kala yavudde mwegendereze bannange ba mwoyo gwa ggwanga abo mwegendereze
ayinza okwogera nti mweyoga ggwanga ate ne bwakwogerako omulabye eno tudde ku piki ng'atandika muzeeyi ensongira wabirabye otya ensongira musajja atunyize kale musajja atunyize kati omusolo guno guyitiridde tugenda gukolera omusolo guyitiridde kati ku boda boda osasula musolo ki ng'ovudde ku mafuta mbulira omusolo gutusobedde muzeeyi amanyenta abaana papa goba bulula ku fiizi ababoda tubatumiddeko musigaze ebibozi byammwe tumututira buzibu basajja baboda bakuba emboozi puroguramu omukeze amakyago olunaku lwa 15 zezeganye ku ssaawa abasuubuzi bagenda kololo yes bagenda kololo olunaku olwaleero era muzeeyi ensonga nyingi nnyo balina olukangaga lw'ensonga lwe baagala ensonga esookera ddala yenkola eya IFRIS ejjibwe mu kibuga Kampala naddala eri wansi mu basuubuzi egende mu makolero ekyo kye basaba ekyokubiri basaba omukulembeze w'eggwanga emisolo emingi egibateekebwako naddala abayingiza engoye wano kuba bagibwako omusolo mungi basaba egyo emisolo nagyo gikendeere abasuubuzi bayongera ne bagenda mu maaso ne bakakasa nti okusinza ku nkola eno eya IFRIS bagita ti electronic fiscal receipting and invoicing system baga nti enkola eyo bw'obanga onoogikola bulungi n'etuukirira weetaaga kubeera n'abaakawuntanti b'owa emirimu so ng'ate abasuubuzi b'e Uganda ne bizinesi okutambula babeera n'abaana ba famire babeera n'abantu ba famire ate n'abamu bambi ntulira akawo mu dduuka nina gye ŋŋenda ate bambi nabo ebitabo tebyawera nabo kennyini abali nakyo kyogereko abasinga obungi okyogedde mu mutima ki mulungi kyogere kigguke ngamba ku nkozesa ya tekinologiya okibulidde kakati nolwekyo abasajja abo baga nti bagenda kukuŋŋaana baagala omukulembeze gwanga akole ki akyusemu kati soka tutunulire tulabe gonna agasinga gagenda kuba maggale era olunaku olwaleero we bavaayo nga muzeeyi talina kyabagambye kyankomeredde ku nsonga zino olunaku olw'enkya tosuubira omusuubuzi mu kibuga enkola eya IFRIS erabika nti nzibu ya kutegeera mu ntegeera eya bulijjo ndaga nti bo ebitabo biyinza okubategula bwe babeera nti bakugikola etuuke omukulembeze gwanga ssebo kkiriza nti ffe tukozesa abaana bawaka tukozesa abantu baffe abataasoma bwa akawuntanti era abatali mu layini kati ate nga revenue authority tejja kutuweereza abakozi basobola kubala bintu ebyo n'ekirala kye basinga okutunuulira ennyo twaha y'ensonga ya intaneti ensonga ya intaneti nayo ebatabula okufa obufi intaneti ejja bwevaako bweddako amasannyalaze agavaako buli kaseera nago gabatabula kakati no IFRIS bw'obeera nga tugitambuliddemu fayini ebeera ya bukadde mukaaga kati abasuubuzi abali eyo leero nabeerawo enkyukakyuka mu kutunula kwolaba otya okukola kutya ogigobawo ku nsonga ya muze ku nsonga y'abasuubuzi bano IFRIS eyimirire mu kibuga Kampala egende mu makolero oba bo bebabadde bo baagala eviiremu ddala egende mu makolero gye beesigala kuba bagamba bo tebalina kubeera nga otwogera olunaku olwaleero mu makolero gye bagisindika bakugamba nti ab'amakolero manufacturers kati bakyaguza ba wholesalers kubanga luli kibadde mu system bwagira bwati ng'aguza wa wholesale kati aba wholesale akatale kalabika nti bagenda bakavaamu ba retailers kati be batuuka eri mu makolero n'ekirala ekibaluma kibagenda okugamba omukulembeze w'eggwanga era n'okumusaba be ba investor abalina amakolero ate nga bava mu makolero gaabwe ne bateeka ebintu ebyo bye bakoze ku mamotoka ne gakkirira mu byalo ne batembeeya awo tewali tteeka libagaana
omanyi waliwo ebintu bye tujja okwogera bikole. Omusajja gwewawa omulimu nti gwewawa olukusa nti abeere investor manufacturer kangereze ku Madivan wamuwa n'omugamba nti akole essukaali. Okiwulira? Madivan alina sections nyingi nnyo mu factory ye. Mwe muli enoonya obutale, mwe muli abatunda ekitongole, ba sales, waliwo abali mu marketing. Okitegeera? Kakati kyangu nnyo kyakugaziya route eya marketing olw'okutunda sukaali. I'm just giving examples. Njagadde ntunuulire sukaali yekka. Waddembe Madivan okubeera ne wholesale shops n'aziteeka mu kibuga Jinja. Kasita kiba nti edduuka eryo alisasulidde lisiiti. I mean omusolo. Tuwaliwo tteeka ligamba nti bw'obeera Madivan tobeere na dduuka lya wholesale Mubende. Tekiriyo. Kakati ate bw'obeera n'edduuka lya wholesale Mubende era tekigaana kuguza wansawo emu ayagala ensawo emu. Okiwulira? Kuba nayo tekibaako limit. Kati bannaffe abasuubuzi bali mu kukaayana, naye bwe mu kukaayana kwe balimu bw'olaba bizinesi ng'eyonoonese nga tolina kyofunaku ng'okyusa bizinesi, ekyo nayo kikkirizibwa. Ompulira? Ne tujja kubeera nti oyimiriza abasajja abo bakola ebintu byabwe, ajja kuga nti bwe nguza abantu sifunaku, naye ate gavumenti yeetaaga omusolo. Ekibata bagamba nti bano ba investor bali exempted musolo. Si bonna. Ate bana ebintu bino tubyogere kubanga abasuubuzi ebintu bino be mubyogereramu tubimanyi. Gavumenti eza kubeera ng'etambula nga buli investor tasasula musolo. Tekiriyo. Babeera exempted for a certain period of time, then ne batandika okukola ki? Ne bagenda mu maaso n'okusasula. Ekyo kibeerawo abamu, naye ate abalala basasulira ddala. Si buli mweru gwe mulaba nti ali mu manufacturing ntasasula musolo. Ekyo kikyamu. Muleke kukigambanga abantu nti ba investor tebasasula misolo. No. Kibeerawo akaseera katono era ne kitereera ne kibeera nga kyekirina okukolebwa. Abantu abo nabo basasula omusolo. Naye kizibu nnyo okubeera nti manufacturer ogenda muzibikira buli wamu. Business we batetambula olaba manufacturer gwobadde osuubulako ebikopo ngeza bugeza yakola ebikopo kati nga olaba nice, yakola ebikopo, yakola ebya plastic, ate abirese mu kikuubo gy'obitundira yiyo dde mu kirala dda mu sabbuuni. Omusajja gw'osuubulako sabbuuni mukwano azza guddewo edduuka mu kikuubo naye atandise otunda ki? Sabbuuni. Kyekika kiveeko atembeeya gumugumu dda ku kika ekirala ekitali kya mukwano. Bw'otaakole bw'otyo emirimu gijja kukulema, naye omulango ogwo n'ogukubira pulezidenti w'eggwanga ajja kugenda agutunulemu, naye n'anajja gutunulamu. N'ekirala ekiri Kristi era nakyo kye baagala pulezidenti atunulemu ng'ovudde ku misolo ne bino y'enkola y'aba-Land Road mu bizimbe gye bakolera. Andi kati Omar Chikaye katubaleke babinkanira omukulembeze w'eggwanga wajje binaakoma. Naye omanyi okubeera nti oli updated ebintu ebimu bikwanguyira. Abasuubuzi abo balifalinge ku tteeka erya ba-landlord eryakafuluma gye baba bagenda kubanga etteeka eryo kyeritasobola kuyisa, kyeritasobola kuteekamu etteeka eryakafuluma ndooza lyali lya mwaka gwedde 2022-2023 etteeka ery'aba-landlords. Mwe muli abo bemupangisaako obutabajjaako ssente za ddoola, tulimu ali musasula ebizimbe bya ddoola, okumanya nti omupangisa bw'aba tasasudde n'abeerawo n'akeera ku makya n'ajjamu ebintu akunoonyera n'osasula Land Road, olina okubeera ng'osasula so si kudduka buddusi mu nnyumba ya munno ogibaddemu emyezi ena. Abamu abasula naddala abasula mumanyi okukikola osuze mu nnyumba ye emyezi 6 ya munno emyezi 6 nga tosasula n'omugera nga taliiwo n'odduka etteeka eppya lijja kunoonya gy'oli bakusibe y'ensobi.
nsobi todduka buddusi ojja zisasula biri ebyemabega obimanyi baga nti tasasula mu emyezi 3 nga gyabwereere musajja yazima kati olwaleero we tuli olwali tukyasobola kudduka mu kizimbe kya muntu kubanga naye kennyini asasula gavumenti sente zibabajjako oziwulira babajjako sente waliwo omukwano gwange yampeereza lamusizzaako nnyo ali Nigeria eyo yampeereza Revenue Authority yamuweereza invoice bamugamba kusasula obukadde 2.7 270 millions ku bizimbe mbu bulijjo apangisa abantu emyaka 2 tafailinga returns kati Revenue Authority yamugambye okusinziira ku kubala kwaffe obukadde 2.7 bifunye teeka wano sente zaffe oba ebbalo gye bamwandikira yadega oba jangu mangu ku kitebe otulage abapangisa obajjako sente mmeka nolwekyo bamusula mu mayumba g'abantu bamulowooza nti mukubiddeyo ngenzi naye abantu abo balina okusasula ayinza obutasasula leero nkugambye ebbaluwa gye bawandiise bagiwandiikidde Lamla omwana we waffe mukono naye yajja wano mu kibuga kukola sente yampeereza baba tunakwana olabe obukadde 2.7 bebamukubye bebamugambye okusasula kakati ayina yeyetwale yeyesitule kati gwe weesitule yetwale bamugambye emyaka egi kati bannange oyinza okuba tosasula naye banaakugwamu bajja bali siiti ya myaka 3 emyaka 3 obadde tosasula teeka wano sente kati abantu abo bemupangisaako bambi bayina okusasula muteekaawo wennyini wajja okuyitira akunoonye yonna gy'oddukidde akusibe ate bajja kukusiba nolwekyo oba osula mu nyumba y'omuntu fuba okulaba nti omusasula on time ate sente zituuse Programu mukeze 26 zezeganye ku ssaawa emusebo wiiki eno yennyini bagenda kutandika okubala abantu olunaku olw'okutaano bagenda okutandika okubala bannayuganda naye gavumenti egamba public holiday abantu basobola kusigala waka babale tulinze kuba bayimbudde dda bagenda okunoonya data emitwalo 11 abo nno bagenda kunoonya data oyo omutwalo gumu mukanana no musobyo abo beba supervisor abagenda supervisinga mutwalo 10 mutwalo 11 bagenda okugenda ku ground nga batambula mulyango ku mulyango timu labika nti nene kunerabika omulimu ene gukola katulinde tubalinze abebweru bano bagenda kuba by the way campaign ye sinungi ya kulemesa mwenna mbasaba buli muntu yenna agiteekemu amaanyi umanu kikaye sagala oyongere kirala program omukeze mulaini eno wennyini nga tunzije ku ebyo byennyini nalabye eddoboozi lya Katikkiro wa Buganda ng'ayogera ku Ssaabasajja Kabaka kituufu kantunuulire ndabe engineer Akram eddoboozi bayalifunye bwe balifunye engineer tuyambe otuteereko eddoboozi eryo kuba kkulu nnyo Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga Mukuumaddamula ng'ayogera ku Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ali bweru wa ggwanga naye gyali era abalamusizza nnyo. Abasawo baali beetaaga okwongera okumwekebejja nga abali kumpi n'okulondoola obujjanjabi bw'atyo n'abasobola kudda mu budde. Ssaabasajja ajja kudda ng'abasawo naye yennyini nga bamatidde nti essaku atuuse mu bujjanjabi lisaanise akomewo. Olukiiko luno olutulidde ssebo omukubiriza ng'omulangira Kiweewa Crispin Jjunju ali ku mirimu emitongole egya Kabaka Foundation mu America. Era Ssaabasajja Kabaka ye yamutumyeyo.
abaayo abatuusizzaako okulamusa kwa nnyinimu era n'abeebaza obuweereza bwonna. Obitegedde bulungi byebyo bonna waliwo abangi ababadde batambula ku mitimbagano okwo nga babanja kabaka waffe twagala kulaba kabaka naye ate nno abamu bavubuka n'abalabye eggulu yanjaga bakubira omulanga bambi bwabeerawo ekizze mugende n'ekyo naye nalabye abalabaga nti ffe twagala ddoboozi lya kabaka yennyini ffe twagala mwenye n'olwekyo bano bo bazibu bulijjo mugaa nti batubuulire kati ate bwe yavudde n'ayogera kati erya Katikkiro liiryo tugende n'eryo ligomala tugende n'eryo kubanga Ssaabasajja Kabaka kituufu nno nina ku maloboozi amangi agabadde gafuluma wabaddewo n'eddoboozi lyembadde ndabanga neekweka oba ffe tulinamu enkizo wali eddoboozi ly'olaba noti oliteekako ng'oli mu bantu nodda mu kisenge kyo n'oliteekako n'osooka omagamaga bw'oti teri yajja n'owuliriza nga tewali akulaba kati wabaddewo eddoboozi ery'omulangira omu omulangira asooka kulanya nze nva mu Ssekabaka gundi omulangira oyo kyakoze nakyo muteeka kuba eddoboozi eryo muliraba litambudde Ssaabasajja Kabaka atali mu mbeera nnungi naye tuvaayo mutulaba bubi kakati abalangira ffe ng'abaana b'eŋŋoma eddoboozi libadde litambula ennaku zino naye nze nga ndyabiramu bwe nditeekawo bwe nti nga nzira mu kisenge nga njira bwe liba terinaba kuggwayo nenjira bwe nti waluwandaba bazibu naye nga ate naye katugende n'ekyo katugende n'erya Katikkiro era waakiriko programu omukeeze 3 zezeganye sebo nakutegeeza ku mawanga ag'enjawulo wano mu Africa agagenda kutandika okulonda olunaku olw'eggulu lwabadde lwa bbalaza ennaku z'omwezi 6 Chad yalonze omukulembeze oluvannyuma lw'emyaka giijo nga tebafuna kulonda nzijukira gyevudeko emabega mutabani wa Idris Deby Idris Deby yafuga eggwanga eryo emyaka ng'ago okuva mu 9 gasokka mu 9 yakulembera eggwanga eryo naye obukulembeze yabuwamba buwambi kakati bwe yajja mu bukulembeze n'abubeeramu n'abulemeramu okimanyi kibayita okulemeramu n'abubeeramu n'abulemeramu naddira omutabani gamba neyeesibiramu naddira omutabani ndoze kye kigambo ekitufu kye wandikozesa n'amuyingiza amagye naye n'amusibira bakwita kukuza n'amukuza ku supiidi eyayiriyiri n'amufuula generaali history yeddamu Malukikai ngawe yaliwa ngawe yali mu Africa General Muhammad Deby kitaawe bwe yafa entebe n'agikwata mangu mu ngeri era mu nkola ey'okukakkanya ssemateeka w'eggwanga lya Chad omutabani yakola ki yasitukira mu kintu kye so nga ate constitution ya Chad yali eragira muntu mulala omukulembeze bw'afa muntu mulala kati wane Uganda bobo tunulira namba 2 ye vice president namba 3 ye prime minister namba 4 ye speaker si prime minister gombuza kuna buwunyi Malukikai sagala ombuzi namba 2 wane Uganda ye vice president namba 3 ye speaker parliament namba 4 ye deputy speaker parliament is prime minister talimu lai talimu kanawe namba 7 linda gendo kebede ngane juzi bamwa ebyo byammwe
kati ate obuzatwa tobuzanze obuzanze kakati nze nkubulira Uganda namba 2 ye vice president olwaleero Jessica Alupo namba 3 naye mukyala ye speaker parliament namba 4 deputy we Anita Among A. Nalongo kati natabambatega nti oyo yali mu kyokubiri bakubanye ekintu wamaanyi nnyo yali mu kyokubiri oyo yali mu namba 3 okiwulira namba 4 ne baleeta deputy we nkiraba okitegeera kitambula nina ke nerabiddemu kaliwa saabalamuzi ali awo mu namba 4 namba 5 awo kyova nagambye saabalamuzi yajjaawo mu kyokuna then mu kyokutano ne baleeta deputy speaker prime minister wo n'alyoka awulikikireeyo anti wadde omulese mu namba 2 wetuba twogera ku Chad nti mulaba Salamu TV kati Chad eno Chad okusinziira ku constitution yaabwe bambi baali balaga nti yali alina okukwata obukulembeze obwo mulala omutabani omwana n'abubaka yali yamaze dde okufuuka generaali era nga n'amagye ago controllinga abakaakidde emyaka ejja nga tasalamu teyebuuza ku muntu magye ge gafuga kaakati ate bwe tugenza okumala n'awoomerwa ogambye nti balonze naye yesimbyewo era wano agavayo gatugamba nti provisional results bagenda kubazikibwa yali waggulu nga ennaku z'omwezi 21 provisional results kakati abadde ng'ofugira mu Africa nga gwe obadde omukulembeze n'ofuga emyaka 3 gamba nti ng'okyanaaba mu ngalo kulya kwejesa tubeera onaaba mu ngalo kati wano mu Africa soko tunulide kano balonze eggulo naye provisional results bagenda zirangirira ng'ennaku z'omwezi 21 kumala final results batuufu uliriza final results nga 5 June naye mugamba mutya abalaba Salamu TV nga 5 June bakuwadde n'ennaku gwe banaafulumiza ebyakabalwawo ngenda kusomeza meka leero meka leero 7 ngenda kusomeza 21 bamuyita Saabalwanyi generali Ekongo Echadi tobitabula oyinza ogamba Saabalwanyi omuntu nalowooza ndi Saabalwanyi w'Echadi agamba nti akaluba akakubye eggulu naye okuketegereza obulungi ngenda kusomeza 21 bajja kufulumyayo ebyakabalwawo kati ngenda kusomeza meka 5 June boko yanabazi kuba ku lubuto ate Abachadi bawuliriza Oluganda balumanyi sebo bakukima yaga nti wayogedde kisebo naye ate nga akubuuza mu Luganda ngenda kusomeza 5 bajja kulangirira omukulembeze w'eggwanga n'abeera awangudde akalulu akakubiddwa leero kaketegereza ngenda kusomeza 6 yeyo Chad eno gy'olaba twaha ekyenjawulo ekigiriko nti yesinga ebitundu 4 ku buli 10 ku bukadde 17 obuli mu Chad muno abantu bawangala baavu nnyo era ly'eggwanga erisinga erimu kwaga amawanga agasinga okubeera nga maavu nnyo era wobeera otunuulira olutalo lwa Sudan saawa zino olugenda mu maaso abantu ababundabunda abayingidde Chad basoba emitwalo 5 be bayingira mu Chad saawa zino sebo kati Chad bwetu bweri naye nolwekyo nkoye abagenda okulonda abalala amawanga agagenda okulonda abalala togere ku Chad nga tumaliza ku Chad ensi eno ya Chad yafuna obwetwaze mu mwaka gwa 1996 nga wabula emyaka 2 ne Uganda efuna obwetwaze era nga Abafaransa be bali bafuga ensi eno kati awo ne bakwata obukulembeze buli abukwata tabuta buli abukwata n'abunyweza tabuta era bwe byaleetera omusajja ayitibwa Idris Deby Deby ono n'abafuga okuva mu 1909 paka mu mwaka 2021 we yafiira ku myaka 68 era omutabani n'akwata omutabani
gwe twogeddeko waggulu awo gwe tuyise General Mahmad Dabi alabika nti chances zonna zimuwa okuwangula akalulu kubanga abadde yakabafugira emyezi 18 gyokka kati we tutunuulira akalulu ayinza okukawangula akakubiddwa jjo kubanga chances zonna n'ebyakatunu toki zonna ziraga nti agenda kawangula katusabe naye wabero tulida akalulu ke Chad engeri gye katambuddemu tewabaddeyo mbooko katuve Chad tugende kukumula program mukeze katukomewo wane waffe dindako omusajja gwe basse njagala ngava mu kulonda yazze okulonda mu malukikaye yazze okulonda nga talina kaadi eruwa nga tajirina kaadi erona ekyaddi masasi bamukubya amasasi ekyadi wennyini bakumye masasi okuvuga nti ddayeeka kakati gwe omulala ogenda yo line ogiberamu otya twaha tugenda kuwumulamu waliwo omuchina eyakwatiddwa poliisi egamba nti ono abadde atunda ebyambalo by'amagye ng'era alina ne gloves n'ebyenjawulo yakwatibwa Ganda Nansana wa myaka 33 abadde n'edduuka eyo era kati akuumibwa Kawempe katugende tuwumulemu mu malukikaye katugende nga lwaki okaaba sigiri tekwata yessaawa muvemu endowooza nti gaasi bamuseera manya w'abagagga olwonna okufumba ne kuzibuwala kankwanjulire kampuni emenyeewo abalala mukola gaasi kampuni etaasa obutonde bw'ensi yiino kampuni ya Save Tree Energy Limited ng'ono ye gaasi omupya asinga mu kufumba nga mwangu okukozesa akekkereza ate ng'ali mu bipimo eby'enjawulo oli wa bizinesi okozesa manda tofunako oli wa office oba wawaka ng'okyawoza gaasi bamuseera tawera tugezeeko leero loza ku bwangu afumbisa gaasi bwakusingisa tusangibwa Kyengera ku Masaka Road ng'osobola n'otufuna ku masimu ga Faawo Manga agula akamu akamu tukwaniriza omusuubuzi tukwaniriza so nga nawe wali ewala tumukutuusaako nawoli jangu kati mu bannaffe aba Save Tree Energy Limited weefunire gaasi wo kati. Boom Chakala! Grab a Rock Boom, check under the cap, energize and win smartphones, flat screen TVs, Rock Boom gear, motorbikes and millions! I mean millions of cash! What you see is what you win! Boom Chiki! Boom Chakala! Centenary Bank brings you a new way to bank with Center WhatsApp Banking. To start WhatsApp Banking, just add the Center WhatsApp number 0744-200-555 to your contacts. Find the bank's contact in WhatsApp, send a greeting, and you will be asked to verify your number with a one-time PIN. Once you are verified, you will receive a menu from which you can choose the service you want to access by following the prompts. For example, to transfer money to your mobile money wallet, just type mobile money and follow the prompts. You can also pay bills, top up airtime, and access your account details all in WhatsApp. To access Center WhatsApp Banking, you have to be registered with Center Mobile. Be fraud alert. Don't share sensitive information like passwords or PINs with anyone. If you have any inquiries about Center WhatsApp, call our toll-free line at 0800-200-555 or email info@centenarybank.co.ug. Centenary Bank is celebrating 40 years of transforming lives. Centenary Bank is a member of the Centenary Group and is regulated by Bank of Uganda. Customer deposits are protected by the Deposit Protection Fund up to 10 million Uganda shillings. Terms and conditions apply. Centenary Bank, with you for life. Tata Jona, Landi Road yarawuna tukedde ya konkona. Hey.
Atusawo kubeera mu dduka lwaki tetugenda mu Infotrust Property Consultancy ne tutandika mpola. Infotrust Property Consultancy balina ettaka ku nguudo zonna n'ebibuga byonna era nga poloti zaabwe zitandikira ku $1.3 ezitali za kyapa so nga ate ez'ekyapa zitandikira ku $12 era bakkiriza n'enkola eya kibanja mpola. Infotrust basangibwa Kamwokya Kira Road poloti 87 nga waakava ku Rubis Petrol Station. Essimu 0798 oba 0774322305. Infotrust for the humble beginners. Lowooza senga obadde ofumba kyaggulo oba ekyenkya Grace afumba naggwamu okola otya? Oba tugeze obadde okozesa kuuka masannyalaze ne gagenda okola otya? Eno y'ensonga lwaki Ridex weeri. Ridex eyamba bakasitoma okubafunira gaasi afumba mu bwangu obw'ekitalo nga tebavudde na waka. Funa My Ridex app ku Google Play Store oba tukyalireko ku www.myridex.com oba tukubire ku nnamba yaffe etali yakusasulira Noti 8 noti 11 35 noti. Want to elevate your entertainment? Then add Showmax to your DSTV subscription at no extra cost. Showmax is not a TV channel. It's an on-demand video streaming service on Showmax.com. To add Showmax to your DSTV subscription, simply use the My DSTV app. Select Add Showmax. The app screen will confirm that you qualify for Showmax at no extra cost as a DSTV premium subscriber. Now you can enjoy exclusive shows and movies. Add Showmax to elevate your entertainment. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ أرونا طيب الحمد لله. ما اسمك؟ اسمي إمران كيكي. Imran who? Imran Kiki. Imran Kiki. Oh, mashallah, the boy is called Kiki. Kiki, now, when I'm intending to look into the mirror, what do I say? Allahumma kama santa halki fa hasinu halki. MashaAllah, you're in which class, Sebo? Top class. You're top class. Are you going to primary? Or you don't want? You want to stay in nursery? You're not sure? I want to go in. Do you want to go to primary or you want to stay in nursery? Primary. Yeah? I want to go to primary. You want to go to primary? Okay, inshallah, all the best. Okay, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwebale kubera nti muli ku TV ensukulumu era ey'omugaso Salam TV. Nze Twamchibi tuline Omar Chikaye mu kitundu kyaffe kino ekisembayo ekya Omar Chikaye tuli mu Nile Post. Nile Post mulimu ensonga nyingi nnyo naye esingira ddala okuba nga nkulu abakugu mu by'embeera y'obudde batugamba nti ekyabadde Kenya ekiri e Tanzania kijja ekyamataba kijja wano kuba yandibanga egenda kujja wano nawe basubuzi bali mu kwekalakaasa ate kimeki batuleke tukyali mu nnaku basubuzi bali mu kwekalakaasa minisita w'ebyobusuubuzi alirwa ani kati ojja kumbuzanga nina omusuubuzi gwe nadde njogira naye kituufu Omar Chikaye nga bw'oyogedde aliruddawa naye nga naye ne minisita tamumanyi zino ensonga si yeyandizituusizewo omukulembeze w'eggwanga bagende kululu buli kimu balowooza baminisita bakola ki Omar Chikaye kati oli mutuufu okubuuza nti baminisita bakola ki kubanga eyo ministry ya trade eriko baminisita abo ebabeera bana balirudda kubana Omar Chikaye ate kati kansomere abasuubuzi amannya gano bagende ekororo oyine ennamba zaabwe baminisita baabwe oyine ennamba zaabwe wandisomye erinnya n'oteekawo ennamba y'essimu bagende ekororo balabe baminisita baabwe. Can you imagine? Baminisita muliruddawa where are you? Kakati ministry eyo bagiyita
Ministry of Trade, Industry and Cooperative. Ajikulira waggulu cabinet minister alikuwa mwita Honorable Mwebesa Francis. Walumulideko. Alabika yachikirira mbalalawo. Avambalaleyo. No. Ekyo si kye kyandibadde kuba nti abantu bamumanyi. Activeness mu bantu. Ayinza okuba ali activeness. Ayinza okuba yali eyembalala ng'ali mukola jije. Office taliyo. Ate kati abasuubuzi bamumanyi. By the way, yandibadde agenda bamumanyi. Kakati ministry erina state minister or your cabinet minister. Ba state minister ina aba. Bonna bali mu bayambi boyo. Bebayambi. Kuliko state minister for trade. Honorable Ntabazi Harriet. Alirudawa. Kuliko state minister for cooperative. Kuliko Frederick Ngobi Gume. Wale mulide kumbine ebye busubuzi. Abasajja bafana ifreeze. Gwanga tuli lero genda kusisi. Abasubuzi bafana ifreeze. Bafana bichi. Bano bagume bandi bade babinyonnyola. Omusala ni afuna. Alabika akola emirimu egyo zitumuleta mu bino. Kakati waliwo ne minister wokusatu. Bimbenyuga sibyange omalukikayi. Waliwo state minister for industry. Walaga nti abamakolero simanyi bakoze batya kati bakyaguza ba wholesalers okuliko minister mulamba muyita David Bahati. Lwaki tavayo nanyonyera ku nsonga y'abasuubuzi gye beemulugunya. Nolwekyo ministry mwabagende Kololo muyina ba minister basatu mbababuulidde mugende mbatunuulire. Mugende banoonye. Mukaaga musanvu sijja bali kumpi kuyomba. Ati twaha. Ayogede naingia mukadde kafe. Akadde kakonga nze kakuwadde. Banangi. Mundeke nyombe ko. Sefa bayina kumanya ago. Naffe tuyina amaanyi agagaba akakadde. Banamala kumpa bwa Governor Bank of Uganda mukamutegeere nti nina amaanyi. Governor Bank of Uganda to be twaha Mukiibi. Kifo weekiri kikalu. Kifo kikalu weekiri. Kantandike naawe. Hello. Esebo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mze governor nze nkubuuza ako sebo. Mze governor ekifo ekyo tusooke tukireke. Okunoonyereza. Ba minister abo. Nze bononteekaawo nja kukola. Era nja kulabikira eri abantu abagala ssente. Mukiibi. Esebo. Nze nakusaba dda nti tufuneyo emukono awo oba wantu owalala wonna oba mu busoga nkutwala eyo. Tuba tuyiikirizaako emupyako kangu. Muwe erinnya lyange. Nanoonyereza nga tojja kusobola kifuna. Oba gavana? Ye sebo. Kati olaga kuntwala. Watudde ne muzeeyi ne munyoka kyayi. Bakati wali banka yabiyingiramu yannemesa. Ne muzeeyi neta simuli ku mutima. Muzeeyi oyinza okuba oli wala. Kati Mukiibi. Talimbye. Esebo. Mu bantu ba minisita boobaze. Ngetwali abasuubuzi tuzisinkana wali e Kampala emabegaawo. Kyofa togajjo kimuwuliddemu yakola ngaani. State Minister wa Kampala. Mu byabasuubuzi taliimu eno. Kati owulira gavumenti yaffe eno bwetukyanga ejyalina ekusindikira omuvubi nga naye musindise ku bya forest mbu kutema bibira. Kati byebwe obuzibu butulinawo wano saa zino. Era kati nze saa zino era singa ongambye oli kyofa togabye ajja basindika omuntu naye nga tamanyi na bya bizinesi bwe bitambula talinayo kadduuka wadde mu Kampala naye ne babasindikira nti oyo aba abakiikirira kyokka nga tulina abatukiikirira. Naye ekyo ekirintu ekireeta ebyo byonna kiva ku ki? Omusajja ono kaŋŋambe nti atukulembera bw'atyo bw'atuvuga. Kati okiraba ni ku nsonga ya boda eno. Manyi kati ebintu bya Uganda bino byakujjabula. Buli wogenda nnyo mu ndeeri abantu bagamba gungi ebigambo salako. Tuvola bakayi tusalako omugezi n'akifuna ayagala okisima ennyo mwennyini n'akinoonyerezaako. Kati ku nsonga aba boda eno era saa zino kyovola ngamba aba boda
engamba nti awo bennyini bebeekuba ogenda n'owulira ne bakozesa omuntu mu kampeyini ng'olaba owa booda anaakyusiza ekyambalo ate yakuba owa booda munne niweewunya n'ogamba nti kati saa zino ate mulaba ogamba nti batukwatako bubooda era n'obaala ogamba era abakulembeze batugira bubi naye ng'olabye wali abambadde green wano enkya okuggyako gwe basomeseza mutima gwa ggwanga ate gwoliko wano wabooda munnaffe wano tuli enfuufu ffenna etukuba ffenna ebinnya byemwe bamwekalakasa omulaba ate wali ayambadde ekyambalo kyabe abatambala yunifoomu ne batunsooka ne boogeza mbu ate amagye gajja bwe gati aba abantu bannange waa mukizi mundekeemu beera bulungi webalakuba nti olaba Salaam TV program omukeze baminisita ab'ebyobusuubuzi tubanoonya kuliko Frederick Ngobi Gume twagala kubalaba Minister for Cooperatives kuliko David Bahati State Minister for Industry yes kuliko owa trade bamuyita Honorable Ntabazi Harriet ate kuyongera ne Minister Cabinet Minister abali waggulu erinnya ye Mwebesa ye mukama waabwe abasuubuzi 0758 abasuubuzi abo bamugenda wali be bamusooka okutunuulira be bamunoonya yatwala nti president agenda kubeerawo ekinene baba bangi bayinza okujjayo nga baabo nolwekyo banayi tutuuke eri abantu halo omuntu abakiikirire hello Yosebo wangi sebo machikayo sebo balamusiza sebo ku machaga leero assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh jawo sebo Juma Seruwaji munagayaza sebo nsi okubawuza ensonga nyingi nnyo ze mutuwadde olwaliro ku machaga leero era ffe kituba tubibaliza ddala nti mwebale nnyo abagenda abagala obwa gavana abo twabagaana ddera omukisa tebagulina tebajja gufuna mpozi ng'alina oluuyi olumu lwavaako awo tujja mukkiriza sebo afuna obwa gavana naye sebo nga ntandika ku nsonga za leero tutandikidde wa Ssaabasajja Kabaka ensonga tuzirabye naye kituufu nekankubadde Kabaka yamatiriza bannansi naye bannansi bo bakambwe ddala nnyo ekigambo kya Kabaka zinange ndi omu ku abo abaagala okuwulira eddoboozi lya Kabaka Katikkiro yayogedde wakati omukulu taddwa mu kamwa naye singa yabadde eno kuffe baperegesi twandibadde tumwanukudde ssebo era bonna nababye nga basiise busiisi naye nga tewali ssebo yamatidde kati bwe tudda ku nsonga y'okubala abantu ensonga y'okubala abantu giraba nkulu nnyo naye abantu abasinga wano simanyi kibanaatubala kubanza olwaliro ngenda kusula ewange bugenda kukyanga nkutya ebooda nga ngenze watunsulawo bwomu banagenda okujja ku siteegi wendi okumbuuza nti ssebo okolera ate nti so omusaabaze nyenze owulire bataddeko n'akakutulizo nti balina okubuuza ebibuuzo eby'amaanyi ennyo ate era obiddemu singa ogaana obiddamu bajja kutwala mu kkomera kituufu Uganda tetuli bajeemu Uganda kituufu ebintu byatulemeredde olw'ensonga hani ababuulira eyo ebintu ng'ebyo ensonga yatulemeredde kuba munnansi bw'olaba ennyo kati bannansi bakyesiga gavumenti yaabwe naffe kennyini tuli wano kati gavumenti yetufugiza mukono gwaki gwakyuma naye nga gavumenti teweesiga Juma Serwaji kankwerekereze esebo kankwerekereze sebo abegayaza batutulabire agende mujjeko agende obadde bali abetegekera ebibuzo bibagenda temugenda mukola yuneebi anagaana okuddamu ebibuuzo bajja nedda ekyo si kituufu era ebibuuzo nibibabuuza biri friendly bitya nti erinnya ly'eggwani bakuzaala wa kitaawo yaani maama wo yaani weddira ki oli wa ddiini ki oli munnayuganda katukwate alabika nti yanaasembayo mwebale kuba ndi mulaba Salaam TV program yaffe omukeeze hallo
Salo. Wanji Sebo. Mwebale kuweereza gwange. Kale Sebo, amanya Sebo. Amanya Mwesigwa Fred Nakaso Chengera Buddu. Nkwadi dakika 3 weche. Kiri wacho oyagala okwogerako. Ngenda kwogera ku nsonga zonna naye kantandike n'ensonga ya Kabaka. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Ensonga ya Kabaka eyo abasajja batugamba mutugamba Katikkiro yayogedde. Njagala okujjukiza eggwanga lino omusajja oyo yakoma okulabikako eri obukuku bw'enkyankuuka. Sirabangako omugole gwe bakolera mbaga ne batugamba nti no taliiwo embaga egenda maaso kati ye nga taliiwo kyokka ng'ate baatulembye ne batugamba yagenda okubeerawo okusimbula emisinde kyokka ate webukeera ku makya era nze ntegeeza nino eggwanga ne mbagamba singa Bannayuganda baategera nti no Kabaka tagenda kusimbula misinde baali tebagenda kugula mijoozi naye baati akatambala ku maaso kati olw'ensonga ebyabwe ne bikolebwa emikolo gya Kabaka egirina okukolebwa mu butongole nga jjo ebyaddaala byakolebwa nti Kabaka taliiwo. Essawa ya leero gavumenti Bannayuganda batadde gavumenti kazito baagala Kabaka waabwe batugamba yali ajja ku airport obulwadde ne butaanuuka kyokka ne bamuzaayo kikwewuunyisa be yali nabo bo ate baalabika eby'Obuganda kati tumanyi kakodyo kali awo naye yonna gye tuli fe Abaganda twetaaga Kabaka twabawadde ennaku 5 nsonga y'abasuubuzi kati sookolindeko kyoyogedde nga kipya nnyo ate kya busungu nti twabawadde kubanga Katikkiro wa Buganda bw'obanga ddala sisitimu ogigoberera ye Kabaka waffe ebweru yayogedde lwaki temukakkanye munasooka tuwaamu gaapu netumanya anti ensonga lwaki tuli mugamba taata waffe erabikako ery'Obuganda alabikeko ery'Obuganda peke twagala kubanga bajja tuwa ne ripiiti bajja tuwa era byebyo ebyaliwo emabega nga batugamba Kabaka ali bweru ajjanjabi yagenda okuddamu musajja wate okulabikako ery'Obuganda nga yenna bambi mutono bwati yenna ng'agize owekitiibwa Charles Peter Mayiga n'atuba n'atugamba oyo alaje gwe mukulaba okukola yali alaje mwami Mwesigwa wandisebo mbadde nsaba nkubuuze kwanza ndi musajja Muganda ennyo kitange yali tannafa yandaamira okubeera nti ŋŋondera Obuganda ne Ssaabasajja Kabaka okiwulira ebigambo byoyogera n'obusungu byonna obireeta mu kwagala bwa Kabaka oba kukakkanya bwa Kabaka mu bigambo byonna byenjogera bireeta kwagala bwa Kabaka olw'ensonga nti nno kya bulijjo kiringa okera ku makya ne mubuuza maama wammwe taata ali luddawa naye ng'abagambo batugeza aliko Samuel yawaali naye nga tabakkiriza kwogera naye kitegeeza nammwe mutuuka obuseera ne muva mu mbeera mwetaaga kitammwe olw'ensonga mukooye okubeera mu bigambo nkugambye kulabikako ery'Obuganda ng'olunaku olw'enkyankuuka tuli mu mwezi gwa kumeka emipiira tweyanze nnyo Sebo tweyanzeege tweyanze nnyo Sebo tweyanzeege mwami Mwesigwa akadde ke katusazeeko sinze nkusazeeko tonyiga yoga nti twasazeeko katuwe tumulemu kubanga Dr. Meda kikyoncho naye yatuuse dda tugenda awo mukwano gwa Midu Wasaako manyoyo Fidu Wasaaka kati omulemu tukomewo alwana n'essimu okuyitamu mukwano gwo kasooka atuule Amidu lindirirako nze twaha mukibi tulire Umar Chikaye kati omulemu katukomewo